Misindye Bukerere Lugewali Ekiyunga lubi nnyo so kati ampadde amawulire gano mpereza n'abatwala waawo ng'amba nti kansala yatwala ekitundu kino ssentebe oba meeya oba ssentebe wa disitulikiti yatwala ekitundu ekyo kati ekyo kijja kunnyamba nnyo okuba omulanga nti ssebo ow'ekitiibwa omukulembeze gwe baalonda awo oba abakulembeze abali mu kitundu ekyo kugambye essaawa yonna olwaleero omubiri gw'omugenzi Jacobo Lokoli Oulanyah simanyi oba ku ssente zino kuliko ezimuleeta n'endowooza ezo teziriiko wazzeewo n'enkayana okumanya nga ssente y'amaanyi ku babaka baakyoli abasooka baatugamba nti baatuwaayira mbu twetaaga miliyoni 3 simanyi twetaagayo miliyoni nga 220 bwe zityo bannaabwe babagambye kati ffe ssente mutuwa zaaki ffe tulina okulekerawo gundi in fact tulina contributing bwe tuba twagala okuba ku kitukola let us contribute leka si kugira eri ssente ate bazituwe mbwe zigenda okwaniriza omulambo gw'omugenzi bagenda simanyi gulako amataala ga bukadde 3 ngamba mbu ababaka baakyoli bagenda kukolako oluguudo simanyi oba be bavunaanyizibwa ababaka baakyoli okola oluguudo olugenda mu maka gye bagenda okuziika but of course amaka niwe bagenda okuziika omugenzi ennyumba batandise dde okugiddaabiriza oluguudo batandise dde okululima ate ssente zino zetwogerako basebe ne bannyabo abakungubazi tebaziraba nako abakungubazi gwenga gwani so enteekateeka bwe zityo bwe ziri saagala nakuzirwako nnyo kubanga amawulire ge nandikuwadde amalala ngenda gakuwa musaafu eyokubiri embeera nga weeri munda mu ggwanga erya Ukraine basebo ne banyabo Putin asobeddwa ewakane mu kibira kati ne wa deploying ki tekikyagasa bogenzo ku kyama kyagonna ku lwaleero nga amagye g'eggwanga erya Russia newankubadde nga waliwo ku reportinga kw'ebizuka bibadde bikubwa bagamba nti these people newankubadde nga bava mu kibuga kye bayita Kiev they are advancing bagezako ku advancing okudda eri and repositioning ate nga baddamu okweteekateeka n'ebitundu byonna bye babadde bakyawambye ebimu bakkiriza okubiwaayo twogera bino minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru munda mu ggwanga erya Russia ali Buyindi yasoose China kati ali Buyindi bogenzo ku kyama kyagonna ku lwaleero basebe ne bannyabo nga n'eggwanga lye bayita United States of America ligamba tweteeseteese okuwaayo ebyokulwanisa kye bayita package ya miliyoni za $8 tugenda kukwata ebyokulwanisa nga bibalirwamu miliyoni $8 bw'olaba bye baleeta basebo ne bannyabo ng'oggyeko jje ennyonyi ze nagambye bino ate birala ekyokubiri bagamba US military is quickly working to get a bulk of more than 1.1 billion ngamba sente eza $1 in military assistance to be delivered to Ukraine in the next 2 weeks. Mu wiki 2 ezijja Omumerika agenda kwata 1.1 billions sente zenjogerako za mzungu za $. Ku sente zino basebo ne bannyabo miliyoni 3.5 zigenda ku arms package
mbwezo America yazisuubiza twagala ku sente za dola America yazisuubiza na kusomezi nga 14 March bagamba ezo zatuuka dda basebe ne banyabo munda mu ggwanga erya Ukraine. Uliriza ntera president w'eggwanga erya America mu March na kusomezi nga 16 announced package endala ya billion 8 eza dola. That was announced by President Joe Biden on March 16th. This is set to arrive within the next 2 weeks. Omurasha tachayina chakola. Nekitundu ekyalimu nuclear okusinzira ku kitongole kibayita International Atomic Energy Agency kimaze okukonfaminga nti amaje g'Omurasha amaje ga Putin we gali gawambye ekitundu kibayita oba nuclear plant kibayita Chernobyl nuclear plant bamaze okugivaako balabye kibayita multiple convoys of Russian troops in the area nga bamovinga north towards ku border y'eggwanga ly'ebeta Belarusi. Bano bawamba ekitundu ekyo mu nnaku ezasookera ddala nga bakamala okukola obulumbaganyi. Mbu Russia has returned control of the Chernobyl plant, nuclear plant, in writing to the Ukrainian personnel, the agency said. Mchibeta press release. Uliriza Putin agambye President w'eggwanga erya Russia Biden agambye nti Vladimir Putin may have put military advisors under house arrest. Abamuwabya because mu season ezakula bwoba okulira intelligence kati for example oma akulira intelligence mu Bufaransa yalemererwa okupredictinga nto Russia egenda kukola kibata invasion mugobe wajjo ezense ezakula bagamba kakati gwe intelligence kijokola nga you cannot tasobola omanyi walo kibaita kibagamba intelligence kukunganya amawulire ag'ekikugu ag'ebyokwerinda even before nti mugenda okukwata Sekadde Samuel Munaluweero nga intelligence yamala dda okumwetooloola gyasula gyakola ki mikwano gye biki eri America agamba it seems Putin yali mu kibata self isolation oba sisto ba advisors be yabatadde dda mu gundi tabanga yabatadde mu quarantine. President w'eggwanga eri America agamba waliwo indication that he has fired or put under house arrest some of his advisors. Simanyi oba mukimanyi webukeredde amakya gonna ku lwaleero newankubadde nga Russia yakozeyo kale bu air strikes obutonotono bwe buto bwe butyo. Simanyi oba mukimanyi nti n'eggwanga ly'ebeta United Kingdom limaze okukkaanya okwongera kibeta military aid. Bagenda sindika kibaita lethal weapons to Ukraine to help defend it against Russia's invasion. Eyakakasiza bino Minister of Finance ku byokwerinda lethal. Simanyi oba mukimanyi nti ejje ly'eggwanga erya United Kingdom kibata British Army donate bamaze okugaba kibata 10,000. In fact bagabye ballistic helmets zebambala ku mutwe nga teziyitamu masasi emitwalo 8,400
zino bazishipinze ne zituuka era ne ba emergency workers bazifunyeeko. Zatuuse dda Ukraine. Simanyi oba mukimanyi nti eggwanga eri America ligenda kureleasinga 1 million barrels of oil per day nga bajja mu reserves. Wano Besigye siwe yabuuliza nti bannange America omanyi nagamba America eno esobola okubeerawo okumala emyaka nga 3 nga teziyo kufuna mafuta yadde. Ffe twaddira gundi amini zeyalekawo ne tuzikwasa abantu basekinoomu n'olwekyo singa tugiramuko bwe tuti oba ffe twekulembera tutya. Omanyi Besigye yabadde abuuza ekibuuzo olunaku lwajjo ku mukutu gwe ogwa Facebook. Yagambye US President Biden has ordered Kibata release of 1 million barrels of oil per day for 6 months. Agenda kureleasinga akakadde kamu barondoza byebigarani padde okumala emyezi 6 from their strategic reserves. Zino nga akakadde kano buli kanaku nga akajja mu reserves okumala emyezi 6. Kino kireetewo okweyongera kw'amafuta n'okugira bbeeyi ebadde ekanamye n'abadde beekwasa mbwa te Russia tusimanyi bulijjo tugajja Russia bisime biki. Ensi erina okubeera ne reserves ku buli kintu. Tova abakiyita ekitavu tubeera ne ssente ez'ekitavu ezigiraawo nga zo za reserve in case waliwo emergency. President Idi Amin Dada built Kibata oil reserve tanks in Jinja era mwalimu fuel. Mbuuza oba kati mukyalimu. In fact twalina n'ebyaji by'emmere. Uganda yalina reserve mu mafuta, yayinanga reserve mu mmere, yayinanga reserve mu ssente. Ebyo byakolebwa twogera ku ba former leaders. Ebyange biweddeyo ebyolwaleero. Oliwe baamuwadde okugira ba RDC ali mu nsonga ezo ez'aba RDC kate bonna abajja mu regioni y'e Busoga. Era we twogerera okwemulugunya n'ebigambibwa nti okusigaza oba okugira mbu abantu basasuddengayo obukadde nga 200 okufuka ba RDC, but those are allegations ezina okunoonyezebwako. Nabadde mpulira Honorable Minister Mire Babaranda akola ku nsonga z'obwa president because bali under that ministry. President yateekawo akakiiko akaliko Major Damulira, kwaliko Minister Babaranda of course yakakulemberamu, kwaliko ani awo omulala Permanent Secretary is it mu office wa president. Kati buli muntu yemulugunya nabye muganda wange omujugujugu n'abantu beeyisingiro nga bagamba ffe oba si kyekyo katunoonye gye tuddu batugende mu nuupu. In fact omujugujugu yeyafulumiza ne listi yeyafulumiza listi n'alaga almost ba RDC n'abamyuka babadde nga bameka abava mu mugundi Minister Babaranda gyava ndabiwona oba nsobola okubitwesinga wano. Manyi omujugujugu y'omu naliko naye ne gundi naliko ko naye mu argument munagamba abantu kasita babeera nga bali capable ne bava mu kika kimu ne bava mu region emu ne bava wano mu Buganda wokka oba kale mwankole wokka kasita babanga basobola ebirala
nange namugambye olaba bano basobolera ddala. Yagambye RDCs from Busoga sub-region and their deputies n'atandika omu ku omu. Asooka Asimaye Magunda George Budaka, Mitala Emi Budaka, Bayora Stanule Bulambuli, Chibwitika Mayiko Busia, Kali Kwani Po Butebo, Mwesigwa Debula Buvuma, Balyanira Jeoba Dennis Buyende Namago n'abalala bangi n'akola 17. Kati bye n'agenda ku ba deputies ye bagamba nti bava mu Busoga sub-region. Wali yataddewo 17 wano n'aleeta 18 paka kwana mu nti bava mu region emu. Dani Yisabirye, Simanyani Wandera Enoka, Nakawala Naume, Kato Dauda, Lyavuula Muhammadi, Kayimba Gadi, Basalirwa Johnny, Komye Jemusi, Wanswada Mufumbiro Adonia, Waiswapo, Nseko Anthony, Bake Simon Trevor, Mawere Peter, Kaswabuli Simoni, Kanusu Robert Mbarara City, Kasada Sara Kamuli, Bakachi Ronald Kariro, Ntege Ronald Iganga, Mbigiti Jonana Dokoro, Njoga Jacobo n'abalala bonna n'agamba afesoka abadde mbuuza nti Ukraine bagiwadde ekituufu ennyonyi 10 baju USA mu package mulimu kibaita 100 killer drones. John Nazogeddeko nagamba America agamba we have committed the 100 switchblade tactical unmanned drones to be delivered in the most recent package of presidential round down. Nenkugambye yayogedde bino Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs ku nsonga z'ebweru ba ku by'okwerinda eby'amawanga amalala. Yabadde awo obujulizi before the House Armed Services Committee. Kubanga yagambye Ukraine yasabye, we have had the Ukrainians and we take their request very serious. Drone zino baadde bazoogerako sigenda kigenda nnyo wala bazita kamikaze drones zirimu gundi biri versions biri bo bazita variants biri. These are two variants of the weapon. Esooka 300 eyokubiri 600. Eno 300 variant was designed bagikola to strike kibeta small targets, but targets obutonotono. Ere kuba mu range ya miles 10. Toka 6,000 version oba variant of the weapon ibad designing to destroy tanks, tanker and other armed vehicles. Tole tambu simanye moroka ya Kyagulanyi, simanye gundi. Ejikuba n'otamanya na number plate weraze. Version eno gye njogerako era kuba mu range of more than 40 miles. Kati zino bazirese kuba kibaita artillery armored vehicles ez'omu Russia ne tanka z'omu Russia zisanewo. Zino zibeerako kamera ne kibata navigation systems. Oba tukinyonyole kitya mu Luganda bazi programming abu programmings to automatically strike kibeta targets nti gotula wano ku computer ye mu control room oba radar gundi byonna n'otandika commanding no programming no sinzira wo today yo no
n'ogivuga mu bbanga ng'oli wano gwe ng'oli wansi nga moto muli muntu bw'emala okutumbira mu bbanga n'eryoka esportinga target mu kilometers 40 nga waliwo tanka n'ekuba tanka n'ekka ku ttaka yo n'ekomawo ku base oba n'ekola ekirala kyogitumye because temuba muntu goba ogiprogramminga kati tetwogerako nga mundu eyatta munnasayansi munnamuggwanga erya Iran. It was an automatic machine gun nga tewali agikuba teyakuba misi omusajja yali ne mukyala we mu motoka yemu omukyala tebamukona nako. That's how far the world has gone. So but zino destroying a desired target gwe togituma kyekola ate they are considered to be cheap mbusiza amaanyi nnyo. Ebiseera nga zakajja zikolebwe bassebo ne bannyabo bazitanga hellfire missiles. Era ziteeberezebwa okuba nga ziri wakati akatono kali katandikira ku nusu nga kakaaga ngamba emitwalo 6 egya dola. Elito age kale ambuliza Professor Bukenya Gilbert Kachanga zalibwe na kusoma ezinga 5 Agosto omwaka gwa 1949 gy'emyaka 72 basebe ne bannyabo Lwantama wa Kiso district. Mukachiri sub county ebise ndoza Busiro county era wa Kiso district kilomita ziringa 30 ze mailo 19 northwest of Kampala oba okuva kale mu kibuga ekikulu kye bayita Kampala, the largest city. Ono bwe bamala okumuzaala emyaka gye nkugambye mu Agosto omwaka gwa 1949 enakusoma ezinga 5 yagenda ku ssomero lye bayita Brothers of Christian Instructor. Bwe yavaayo n'agenda ku St Savio Primary School n'agenda Kisubi St Mary's College Kisubi ne St Savio Primary School nalyo lyali Kisubi. Bwe yavaayo n'agenda ku St Edward's Secondary School n'agenda ku Bukomi n'agenda ku Old Kampala n'amala siniya ye ey'omukaaga. Bw'amala siniya ey'omukaaga teyalonzalonza n'ayingira ku kasozi k'abayivu mwaka gwali gwa 1970 mugumu n'amala emyaka 5 bweddu kubanga yasoma busawo na graduating mwaka gwa 1976. Bw'ava Makerere yavaayo ne Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery kyebayita MBCHB. Natandika okukolanga medical officer Mbale Hospital paka mwaka gwa 1982. Nava munda mu ggwanga erya Uganda n'agenda mu ggwanga lye bayita Papua New Guinea. Outside Uganda n'afunayo diploma mu kye bayita Public Health okuva mu kye bayita Royal Institute of Public Health n'agenda e London mwaka gwa 1982. Yafuna master's degree mu science from London School of Hygiene and Tropical Medicine, United Kingdom. Bwe yamala n'afuna PhD ye. Era n'abeera Doctor of Philosophy, PhD from University of Queensland. Ono yakuguka na specializing mu ndwadde ez'omutawaana, the epidemiology of under 5 abaana abali wansi w'emyaka 5 abalina diarrhea n'ebirwadde ebyo. Okitegedde? Bw'amala
olw'okufuna obukugu bwe butyo mu yunivasite yonna gye yalaga n'amatendekero Gilbert Bukenya yakoma wano munda mu ggwanga ly'abata Uganda as a professor of medicine era n'abeera appointed nga dean of Makerere University School of Medicine ekifo kye yabeeramu okuva mu mwaka gwa 1994 paka mwaka gwa 1996 mwaka gwa 1996 n'ayingira ebyobufuzi bassebo ne bannyabo. He was elected omumaka wa Parliament Busiro North Constituency era yasavinga nga chairman w'ekibiina ekiri mu buyinza National Resistance Movement ne NRM Parliamentary Caucus. During that period yagezaako okumanaginga kye bayita okumalawo n'obutaali bwenkanya oba kale wakati wa Museven ne ba historical leaders aba NRM. Yali chairman of the National Resistance Movement mu Buganda region. Ono mwana wattu yafuuka Minister of State for Trade and Industry before being nga tannaba kubeera elevated mu kifo kye bayita Minister for the Presidency nga yavunaanyizibwa ku nsonga z'obwa President Yoweri Kaguta Museveni. Yafuuka Vice President mwaka gwa 2003 replacing Special Zawandera Kazibu omukyala yali asookedde ddala. Yagezaako kono okubeera n'okuyimira ku kifo kya Secretary General mu kibiina kya NRM naye John Patu kya Mama Mbabazi n'amuwangula. Kati bw'amala okukola ebyo byonna ng'atandise okutambula nga muzeeyi kennyini agira ati ne bamuteeka ebbali ne bamusikiza Vice President Edward Kiwanuka Sekandi. Ono oba ebirala mbireke biri personal nnyo. Right now yekubira muziki ate nga bw'asomesa ku universities ez'enjawulo afulumamuko ne mu ggwanga n'agenda n'asomesa bw'awulira nti eriyo omuziki oba kaliyoki ng'agenda anyiga ku byana era nga natandise okuleeta abaana be abo tuli baleeta olulala. Omanyi bw'oyogera ku gundi bw'oyogera ku mubaka w'ekitundu kyo n'omwogerako ebituufu bayinza okugamba owulidde bye yayogedde ku gundi kuba kati bamukubidde nadde essimu sekadde kyakukola akwogeddeko ebituufu ate bo tebagamba akwogeddeko ebituufu. Kale Robert Sekitoleko basebo ne bannyabo okufa yazaalibwa ewaabwe mu kibanyi kitaawe gyali n'asomera emulagye bambireke kubanga yaliko ne kansala paka eyo Dr. Jesse Muyingo gye yamusanga ng'okusoma kwagaana n'amuleeta e Kampala n'amusomesa e Namugongo n'amufuula omuyambi we n'agenda e Makerere University mu department y'amateeka era wakati mu kugenda oba ebyo mbireke wakati mu kugenda ku University Makerere kyali kyetaagisa omukulu okwata essimu n'akubayo nti oyo mutabani wange olw'okuba katabeba mnanika mumubuuze graduation ye yali luddawa nze temuntwala mu ebyo. Sekitoleko Robert yafuna obululu emitwalo gyali emitwalo 2,785 n'awangula State Minister for Education Honorable Jesse Muyingo eyali afunye emitwalo 2,146 ono yatwalibwa mu kooti eri omulonzi naye nga kyenali nkakasa yali mukozi wa Minister Jesse Muyingo omu ku bakozi be Christopher Matabi era nga muwagizi we tuchallenge obuwanguzi bwa Robert Sekitoleko yagira ku kadi ya Nuupu
However, lwalunaku lwakubiri omwezi gwali gwakumeka justice gwe bayita wayo herita yagamba nti omusango guno Matabi has no locus to bring the case to court and consequently omusango ne bagugoba with costs. Omusango guno bagugoba ku technicalities. Ekisooka signature 15 of the registered voters from Bamunanika because yali awaabye omusango guno teyali candidate mu kalulu akaggwa. Therefore kyali kimwetaagisa okubeera ne signatures z'abantu abalonzi mu Bamunanika constituency. It is a requirement by law. Kati petitioner Matabi yalina okwatachingako proof obujulizi ati nti signatures zino zonna 15 ba voters mu constituency. Matabi yalina signatures lukaaga. Ngagamba nti bano bonna amanya gaabwe ne namba zaabwe ngazina, but he couldn't prove nti abantu bano bonna were voters from Bamunanika constituency. Era bagenda okukizuula nga signatures oba gundi 3 ndowooza mu 5 only passed the test and that was below kyebayita minimum standards. Era n'okujulira mu court of appeal teyajulira nga bw'okimanyi nti emisango mu court of appeal jagira dda. Eyali amuweerera era nga yamupangisiriza amaka oba ennyumba wali ennankulabye nga wava n'agenda ku ssomero nga minisita asasula ssente. Yagamba omwana yagaana okumalako okusoma najja n'anneesimbako kakati ebyo biri wakati wa